tukankana bwetu mu ndongo. Kati ku luno nze njagala okuddamu okwogera ku federation eyo nga wayiseewo emyezi 6 tulabe oba balina ekipya kye baleeseewo. 3 njagala bawa amagezi ensobi esinga okubaawo emirundi egisinga mu bintu bino abayimbi baffe bano tebalina bukugu buddukanya administration ya bibiina ng'ebyo. Kati basaana bafunenga management teams nti bafune CEO oba executive director, bafune finance manager, bafune legal manager, bafune okusinzira ku mulamwa kuba federation eno nabana kumanya bulungi mulamwa gwayo kuba bafune ba technical people babeerenga be babakolera that day to day work. Kati bo basigale ku police level twagala kino nti twagala kumanya lwaki copyright law teri enforced nga legal manager bamutaskinga ne CEO ngagamba problem eriwo eri bweti kino kigwa mu department bweti wano tulina kuwogera n'ono kyoke katukozese influence yaffe tyani gwe twetaaga okulaba ti minister wa justice era babagenda omulaba olumala opening remarks they hand over the microphone to the technical people nga CEO akola presentation oba executive director nga legal manager atanye ensonga okitegeera si muntu olw'okuba muyimbi ajayogere ng'olumu naye kenyini kyayogerako takitegeera bulungi oba akyogera kifuula nnenge mu ofiisi gy'agenze eri gy'agenze agenze wa technocrat oyogera na musajja alina PhD okiraba amateeka agategeera kasita toyogera bikwatagana oba okisudde. When the leaders bali okay if they do that balina capacity. I want to give them benefit of doubt. Okay. Kino kigenda kuleka abawuma nga yo association. Kakati eno yesaawa tulabe omanyi wuma nze siri musanyufu nayo kuba ebbanga lyonna wuma lyebaddewo terinaayo kintu neki kyekoze for the musicians or for music. Baba teerawo sako si kyekizibu ky'abayimbi no bweganja kuwa ekyokulabirako tewaliwo yadde nti uma yaleetayo ka studio kaakano buli ayagala okurekodinga atalina ssente agenda arekodingirewo tekaliyo terina kyekozeewo babawo ekizimbe bwe bajja tebakibawanga. Let nobody deceive you. Let nobody deceive you. So because federation bwejja it means UMA as an association has to federate to the federation. Now is the time UMA yetereza ekolo ogwayo the federation kuba yo UMA already erina n'ebigendererwa byayo. So which associations are there in place to subscribe to the federation? Kuba federation Superstars Association ya kamere ichaliyo whatever UMA kati bino byonna simanya kadongo kam upcoming kati you instrumentalist si Uganda National Cultural Forum yeberiwa. Uganda National Cultural Forum is just a briefcase company. You don't talk about that. Kati zino association waliwo simanya legends 1 ne legends 2 manyi waliwo ba legend bagende eggulu ne bafuna sente ne bazirwanira ne baawukana ne bakola legends 1 ne legends 2 veba veterani bikiba nga bino biri mu music awo byonna ebibiina bya covid ebyo byonna byegatte bifederating wali kali obudde butukute. Uncle Ssendi, thank you so much for coming through. It's always
of a wise decision to have you on the set kubanga